Kuninga. Thank you, Lydia Jasmine. Oh, yabadani ya Jasmine. Yabadani Lydia Jasmine. Yabadani Lydia Jasmine. Na yana tena kule ya Sheebah anytime. Sheebah afunye olubuto lwa ddala ssebo. Nekati abantu mulina ngeri gyemwogera muyafunye olubuto nga makatazaala wabale yalufunye. Ati bawuza ani taata waabo. Abannayuganda abamusajja. Abannayuganda wewunya kyemwagala n'ogabana olubuto alufunye. Kati taata w'omwana mumwagaza ki? Osegera. Kati ngenda wano abadde nabo ne taata w'omwana yabula. Kuba bamusiba mu lubuto simanyi. Babawusa muvaawo. Tuli ku bintu bya ddala olabira bintu bitategeerekeka. Otate bintu bitategeereka. Wali bitategeerekeka. Agenda kwesonyiwa asobola okumaliriza wano ku myaka 10. Mala. Kiki gye 10 gye mbadde ne mutabani we gimala. Amanyidde ekisusse. Ne bannange neebuuza Mukama Katonda eyatonda omuntu bw'ati. Bannange mutunuulire. Wakula bulungi wenna. Wagejjuka buli kimu kyekyo. Ennyindo yeeyo y'Abaganda olinga obu Indonesia. Buli kimu kirungi naye inside. Temuli. Nze nkwewuunya. Manyi sipiika bano abantu obusungu bwe buba kumpi simanyi lwaki. Okusegeera ndowooza nga bwali nti kusegeera ate nakola byonna kusegeera okubeerako kimu okuba short tempered obulimu kimu. Ate obusungu bwe bugira ku short notice kantu katono nnyo ng'atabuse. Lidiyo olunkutteko n'akolerawo entondo oba kiki? Lwaki munyiganyiga nnyo? Okusegeera si kirungi. Kuba weka. Kigambe bannange bw'oba olina ssente kirungi okuba ne ssente mu nsi. Lidiyo katono kati tunagenda eyo. Tulina ndabye Spice Diana. Spice Diana. Kanwa kapeti. Stagial, where are you? Aliwa maama. Spice oko je mukolere kuba. Spice tugere banye tuyita Spice. Yeah. Bija kwa kaimba kenga wajia. Spice jangu. Aline Starboss. DJ Nimrod. DJ Zagala Spice mumanyi. Nimrod tabakolagana. Chokani nsonga tokora basitwala DJ Nimrod Spice akusanya. Tabakolagana. Obese wala uteka mu WhatsApp. Balebire chiwalati. Spice tusonyewe batuyeta DJ amanyi mbaso. Ifananyi eno ogenda okufa kuliga tanuni tonyumya linja ku stage Spice jangu okay okinayi Spice ofanana Rihanna bannange oliyo mama 32 wega Spice nyingi katono nyingi abantu babiri olubuto lwadde zenyi nyamusajja zembe kusete kukanisha zipe sente mama obeka ndo deputy speaker tanda seka nyingi ngenda kila bisanyo limo she will tooth you aja kukula utogedde bubi si she will tooth you bagabata the tooth badoka lesenga kakutenda yinga ngo yonekedde ate nswaziza ku share simanyi mubiru lero nina lero ndio weka tubuza abanga bakale kuza kuwagiza bafunye ne wota yika tubuze ko byasi atinda kwatalina nyimba atinga abantu bagala bayembere mu kwatalina nyimba naze setegese bulungi naye ndi musanyufu okubeera wano mwebale kwagira Madrat and Chiko mwebale nnyo ddala basajja bano mikwano gyange kumala ebbanga bankyalira nako ne bali emmere yange ono yanangiradde ebijanjalo mbufumanyi ebijanjalo ewange Spice ebijanjalo
birungi bana okufuna ebijanjalo ebijanjalo omujanjalo mugambe ennyama ewuyabula oyina ekijanjalo ekirungi munakatogo ojogereko muline mutima abasajja bano bantu balungi nnyo era bagwana obuwagizi bammwe bonna era Chiko nange kangule nti wedda nga buli omu agule nti ntambijjako omukono kutama ennaku emuta bagula ate maama yetaano kino mukubengala sente bayini batobonya bakola kino tunaye muddala mukubengala esanaza omukazi thank you so much. God bless you. Tunage tuvudde abasajja bano era bangamba bamu abakyalina bakyawula okunjagala ekituufu njagala nnyo okubeebaza okunjagala butakoowa naye kakati lwaki kati ffenna zasinga okwagala ennyo lwaki tonjagalira ddala n'olwa mukwano gwange nnyo just fenna okwagaza tiiza siyete okwagaza nange sangala